ene sawa ya Sekanyolya ku 89.2 Emmanduso nga tutunuulira ensonga ezinyigiriza omuntu wa bulijjo. Kale nno togisubwa Sekanyolya ku nsonga ezinyigiriza omuntu wa bulijjo wano ku 89.2 Emmanduso. Omulungi ampuliriza nkulamusiza nnyo era nenkwaniza ku program Sekanyolya nga yesoose mwezi guno gw'omusanvu ku radio Emmanduso. Ndi muweerezawo Alex Nsubuga okujanjaba n'ogiteekateekera nga nkwagaliza okuliza okulungi nsasira mwe n'abafunye ebizibu n'okusoomozebwa okwenjawulo okuva twasemba okuwuliziganya mu programu eno ate n'okusima Katonda olwammwe abatuuse ku buwanguzi obutali bumu. Nkujukiza nti programu Sekanyolya etunula ensonga eziruma omuntu wa bulijjo era bw'oba olina ky'oyagala okwogerako batuyita mu programu eno enamba y'essimu gy'oba okozesa amangu okuntuukako ekyali 0752 479 12 nga tetunnatuuka ku nsonga gye tugenda okwogerako enkyaleero. Waliwo omukyalo ono mukyala Tereza yali yawambibwako ettaka lye erisangibwa e Kalungu nga ku road toll nga lyali lyatwalibwa omunene omu e Kalungu naye oluvannyuma ensonga eno etujoogerako mu programu eno. Omukyalo ono agamba nti yafunye essanyu oluvannyuma lwa programu eyo olw'okuba nti oluvannyuma ensonga ze zaagenda mu kkooti era yafunye obwenkanya nga bw'annyonnyola. Najjaawo ne ba Abe Mukiibi mu programu nga nzize kweyogerako ensonga zaali za ttaka nga minisita babyayefudde nti ye nannyini ttaka ataddemu muganda we naye mukama mulungi. Bwe mmala okola programu ku CBS yansiba kati bwansiba oluvannyuma omulamu tweyanze n'abuuza okwata otya omukyala n'omuteeka mu kkooti bbiri ng'eno ssaawa 3 mbeera Kalungu mu kooti ate nga ne high court banjagala essaawa 3 ngerabira bampawaabira okutuusa omulamuzi bwe yababuuza ebiwandiiko byabwe nga tebabirina nga tebalina document yenna yonna ng'ebintu byabwe byonna byali bya bulimba. Kati mukama nanyamba omusango n'enguwangula bensalawo munnange nkukubireko nkwebaze kubanga mwanwanirako olutalo ebambe kale nyabo kulika nnyo kugamba ekibanja neyanzizza nnyo neyanzeeke kati ekibanja kyakudidde kati byonna byanziridde naye ekyapa nakyo bangaye bagenda kimpa omwezi ogujja nja kujjaawo nkwebaze kale nyabo ekibanja pozi kyali Kalungu ekyali Kalungu niwona okuloditeolo wennyini 89.2 FM. Owuliriza programu Sekanyolya. Ampuliriza mu programu yaffe eno enkyaleero tugenda kutunuulira obuzibu ababodaboda bwe bazzeemu okusanga olw'obukundi bw'ababodaboda obutandise okuwamba pikipiki zaabwe mu ngeri emenya amateeka nga bwe kyakolebwanga ababodaboda 2010. Omu ku bagoba ababodaboda Mudasiru Ssekijoba ng'avugira mu bitonde by'e Nansana yatunnyonnyodde nti akakundi akamu akali mu kuwamba pikipiki zaabwe kalina office e Nansana nga ku Kibulooka oba wali ku Seven Sisters e Nansana maaso g'ekkanisa ya Pastor Bugembe era nga bwe bakutwala ku pikipiki yo abavubuka bano balaga nti balina obuyinza bungi era nga abavubuka bagamba nti bakolera wansi wa mutabani w'omukulembeze w'eggwanga General Muhoozi Kayine Rugaba. Kati obuzibu bwe tulina ng'ababoda waliwo gurupu eyatandiseewo beerimbise mu kityoga nti wali ku kipande kyabwe balaga nti project Muhoozi era amaanyi ago ge bakozesa bagajja wa Muhoozi we bagamba bajja ne bakwata piki ne bakubuuza kaadi ya stage eriwa n'obanyonnyola bw'omala obanyonnyola okwata piki yo ne bagitwala ku ofisi yaabwe otuukayo nga bagamba fayini naye nga tebakunyonnyodde musango ki gw'okoze oba okoze eki oba katukusomese mu mbeera bweti bo nga bakugamba twagala fayini ya mitwalo 3,200 abo ab'e Nansana nabo baagala 3,200 kati waliwo ate abalala bo ba mu tawuni Kampala baliranye se oyiraawo nga wano ku paaka empyawo bo ewaabwe emitwalo 7,200 ye fayini gy'owa naye nga tebakubuulidde kiki kyokoze kyonna bo olukwata nga bagala twagala fayini ate etteeka eryabwe tebaagala muntu yenna n'oba okugamba nti tugende ku poliisi bo bakutegeeza tewali namba ya mukulu yonna gye batalina kuba batugamba ya pulezidenti yokka gye bakuba n'atagikwata naye abasigadde mu ggwanga muno oba ya sipiika oba ya mukulu w'amagye oba wa poliisi omuntu yenna nga mukulu mu ggwanga lino
buba kugana tebalina namba ya muntu yenna era tewali kyoyinza bakangakanga kyonna. Kati Nansana baliriddawa? Nansana bali ku kibulooka wano nga Kasaawe wano akanakkuule. Ku saidi y'ekibulooka awo ku 7 Sisters okyamira booti n'oyisaawo ku Kasaawe awo kati bali munda ofiisi eri munda terina ku kkubo. Era bw'oba togenderedde oyinza okutya kuba piki bazikwata kiro emisana tebazikwata abo ab'Nansana bo bakwata kiro. Bakwata kiro batandika ssaawa mmeka? Batandika essaawa 3 ez'ekiro. Kati bakusanga busanzi awo ne bakwata? Bakusanga busanzi ng'obadde ovuga oba bw'oyimirira nga bajja nga bagigwira piki nga bagitwala. Tobanyonyola kyonna tolina kyobanyonyola bo bavuga bubuzi. Era oba toli mwegendereza nnyo kubagoba funa piki ndala kubagoba kulaba awo gye batwala piki yo. Wekanga egenzi. Wabba olukwata tebakunyonyola nti oba okoze kino oba okoze kino. Bo bagikuggyako bujja nga bagitwala. Babeera mu uniform babeera ne kaadi? Balina kaadi kati ennaku zino balina kaadi naye obudde obwo tolina tosaba babuuza nti kaadi eriwa kuba ebyo tobibuuza ebyo bibuuza nkeera ng'otegedde piki yo gyeraze nga baleka bakulaga nti tulina uniform tulina ne kaadi naye nga wano mu kugikwata bakukwatira ddala nga babbi bennyini era ebiseera bisinga abamu bakola nabo n'olutalo kuba abamu ababooda abamu abalina empaka abatakkiriza balwanagana nabo naye olwokuba nti bo baba bangi tosaba basiga maanyi kuba bajjira ku piki babanga ababbi ne bakutaayiza. Bajjira ku piki kati waliwo ennaku ezo bakwata omulenzi bajjira ku piki abantu 3 ne babuuka ku piki eri ne bakwata piki y'omulenzi 2 ne bavuga eyono gwe bakutte omu n'asigala ku yaabwe ne bagenda. Kati gwe kyokola olina kufuna ndala omuntu yenna atamanyi ogaa tugoba abantu abo era ne mugenda mubagoberera ne mulaba bwe batwala. Tebazitwala ku poliisi? Tebazitwala ku poliisi. Era bw'otuukayo kubaffe twatuukayo nga bakutte yange ne bantegeeza nti ebikwekweto bye bakola biri mu mateeka era babakkiriza mbu poliisi yabakkiriza. Tubabuuza poliisi yawe yabakkiriza. Kuba totubuuza bingi tetwagala kweta wano mpakazo totubuuza. Era beeyitawo amannya ogenda owulira mu kapiteeni mayanga jeno mayani balina amannya gaabwe ge beetuumatuuma awo. Bawa n'ebitiibwa bewa ebitiibwa? Balina ebitiibwa. Nga Boda 2010 bwe yakolanga? Ate nerabika ejja nasingako ku Boda 2010 kubanga eri yakukwatanga nekukwata nekuteeka ku piki nekutwala ku ofisi naye bano tebakutwala nakutwala. Bano gwe alina okubagoba ng'ofunye piki ndala n'obagobererawo gye batwala piki. Kati ki ekiri mu ofiisi? Ofiisi bw'otuukayo tekuliiko nti baba bakwatisa mateeka bo bakulaga nti kuba kuliko pulojekiti muwoozi era bo balaga nti babyankulaakulana. Kuba bw'otuukayo era mu ofiisi era bwe tewayingirayo ayambadde nniigi. Akoze ki? Bw'oba oyambadde nniigi na mu ofiisi era bwe toyingirayo tokkirizibwa. Tokkirizibwa kuyingira mu ofiisi yaabwe ng'oyambadde nniigi era ogwo musango. Era bw'ogendera mu nniigi n'oddayo mu bigere. Kati ofiisi eringa nnyumba ya muntu dduuka? Nnyumba oli yazimba na misigo gy'abapangisa kati ne bapangisaako balinako luumu 2. Eri emu eri singo endala ya ddabo. Kati eya ddabo mwe muli chairman mwatuula. Kati eno eya singo mwe muli abo mbu abakwatisa amateeka. Naye nga bamutawaana nnyo kubanga bo bakulaga nti amaanyi ge balina ne basobola okukubira muwoozi singa obaawo embeera gy'otaddewo. Basobola okukubira omukulu yenna mu ggwanga lino okuleka pulezidenti mbu yenamba yewe bamukubira takwata. Era bw'otuuka mu ofiisi ebigambo bye bakugamba nti onaatukola ki onaatulopa waani buli omu tulina ennamba ye onaatukola ki. Kuba tolina ky'obabuuza nti oba bye mukola biri mu mateeka oba tebiri mu mateeka tusobola kukibabuuza ekyo. Obwetyo tutambula bakutulugunya fayini kati n'obabuuza kati bwe mala okwana emitwalo 3,200 ate ne muddamu ne mukwata. Kubanga bakuggyako ssente nga nekibagamba tokifunye. Baba bagenda kuwa ID, baba bagenda kuwa ki? Tebalina kye bakuwa. Wabula owa fayini ya mitwalo 3,200 kuba nze n'olulala era nababuuza ne mbabuuza kati kadi ze mwogerako ze ziringa eza kitata ezaaliwo oba muyina ezammwe. Nti aye nonkola mpya tonyumya bya kitata nonkola mpya. Ampuliriza ebyo bwe bitabo bibiri ne tujja kwongera okubirondola tulabe ddala oba akakundi kano kalina abanene bekakolera nga bwe kyalinga mu kibinja kya Boda 2010. Owuliriza program Sekanyolya. Ate era tugenda kutunuulira obutakkaanya obuli mu bavuzi ba boda boda mu kibuga ky'e Masaka obwaviiriddeko n'abamu okulumba ofiisi y'abannaabwe esangibwa mu Kimaanya Kabonera ne bawamba n'ebintu
ebyabadde mu ofiisi eno. Okusika omugwa kuno kwabaddewo ku Lwokusatu lwa wiiki eno ekibinja ky'abavuzi ba bodaboda ekyakulembeddwamu Sennabulya Abdallah bwe kyalumbye ofiisi za ssaako ya bodaboda ey'Ekimanya Kabonera ne batwala ebintu ebyabaddemu ne batandika n'okubakuba. Ssentebe w'abavuzi ba bodaboda b'Ekimanya Kabonera Mukulu Kiyimba Ibrahim yatunnyonnyodde engeri Sennabulya Abdallah ne banne bwe babalumbye ne batandika okubakuba n'okuwamba ebintu bye babadde nabyo mu ofiisi yaabwe, nga bagamba nti ofiisi eno eya bodaboda yabadde ekolera mu bumenyi bw'amateeka. Amanya gange bampita Kiyimba Ibra, chairman wa Kimanya Kabonera bodaboda. Zaleta wakamukaaga ne dakiika 5 omwami Sennabulya Abdallah yazze n'ekibinja kinene nnyo nga tuli mu ofiisi kingakalakala n'emuntu n'ayingira mu ofiisi n'ankwata wabula nazika wagatinga n'ankwata n'ankuba wansi seefu n'egwa wansi bando lwagudde bweti Sennabulya kinyini n'azikwata sene n'aziteeka mu nsawo olwamuge n'ankwata n'akutula ku kateni y'omudirisa n'aginteeka ku mutwe n'annyigiriza nga nyiga omusiwa gw'omu bulago. Era obulago ku lwenjogera ennaku ndi mu ddwaliro omusiwa gunago sobola kukyuka. Omwami Sennabulya n'annwanisa n'anjjako essimu yange era essimu n'agenda nayo. Era wenjogera nga Kimanya Kabonera Myoga Sacco woofiisi yonna yakyankalanye. Twebaza DPC w'Ekimanya Kabonera kyala yasobodde okujja n'atuyamba era tulinze poliisi ekole ogwayo egende ku ground enoonyereze. Kuba omwami Sennabulya yeefudde ekitalo nnyo mu kibuga wano Masaka. Era olwavudde ku ofiisi yaffe n'akwata ekkubo n'agenda ku poliisi n'awaaba ey'oku poliisi y'e Masaka Central era ng'alaga nti twamukubye ne banne nti nga tulina piki etadde mu ofiisi etali kituufu. Ofiisi yaffe ya Myoga temulimu ya bodaboda. Era nkulaga yagenze poliisi n'afuna security DPC mwebaza w'e Masaka yamumye security. Kyeyakoze n'afuna ababodaboda buli omu najja nga amuwa omutwalo bajje balumbe ofiisi y'Emyoga Sacco Kimanya Kabonera. Ekikwewuunyisa mu gurupu eyazze mulimu n'abo bennyini abafuna ku ssente z'emyoyo babadde balwana okuza fayiro babuze obujulizi. Ffe tukubiriza omwami Sennabulya Abdallah wamu ne gurupu ye bakwate ssente bazikumye kuba ssente si zaffe ng'abamemba. Neewuunya omwami oyo yavudde mu Nnyendo Mukungwe ng'ate yavunaanyizibwa ku ssako ya Nnyendo Mukungwe ate ajje mu Kimanya Kabonera otutaaganya olw'effuto gy'alina kigurupu zaffe zitambudde tuli mu miliyoni 3 wetwogerera tuweza miliyoni 5 ku akawunti ye talina kyekitambula. Naye omwami Sennabulya Abdallah twebuuza mu Masaka amaanyi agajjawa okutambula n'emmundu mu civilian nujje n'olumba woofiisi n'olumba civilian ng'olina emmundu. Ekyo kani magi ngaffe ababodaboda tuli bennyamivu era tutambulira ku bunkenke kubanga omwami Sennabulya yeewaga era alina bakulida nsonga abagamba olwo tutandika butandisi tetuyiga abasirikale abavuma ng'abaana bazaala poliisi zonna ez'e Masaka kwatuuka mu ofiisi ng'agamba gukola ngaani kati nga ffe security z'e Masaka tezirina musango wabula omwami Sennabulya abawa information enfu abantu abamu ne bakwatibwa ne basibibwa olwa information gy'aleeta. Ate omwanika wa ssaako eno y'Ekimanya Kabonera bodaboda Myoga Sacco Semyalo Vincent ampuliriza yayagala Sennabulya Abdallah akwatibwe akumyewo ssente ezo eziteeberezebwa okuba nti zaabuze bwe bazze okuwamba ofiisi yaabwe. Obuzibu bwe tulina obw'amaanyi ennyo bukwatagana ku ssente zaffe ezabbiddwa mu ofiisi. Nze njagala basasulire buli kimu kyayonoonebwa mu ofiisi ne ssente ezabbiddwa mu ofiisi Sennabulya azisasule zonna kuba ssente z'abamemba ababadde basevinze abavudde mu associations ez'enjawulo. So ssente ezo twagala zikomyewo mu bunnambiro bwe kiba kiganye ngenda kunoonya Mr. Honorable Kasolo era bantu sene wa President Museveni kuba yatuwa ssente ezo mubuulire ensonga yange. Era waba awulira CBS kimanyi CBS agibeerako nnyo Mr. President. Noonyanze Semyalo Vincent Masaka City nze muwanika w'Emyoga mpunyonyola ensonga y'Emyoga Sennabulya musajjawo kye yakoze okujja mu ofiisi yaffe n'atwalamu ssente n'akuba kyama n'ambako n'essimu. Twagala poliisi ya Kimanya Kabonera ejje enoonyereze egenda ku ground wonna ebuuza abantu ofiisi yaffe eri kijja bwemi ebyo byagamba mbu waliwo Sennabulya yagamba nti ofiisi yaffe yabadde piki gye babadde bakutte ngeri mumanyi bw'amateeka gye badde azze kuno kati bweba yabaddewo lwaki teyaginoonyeewo n'agitwala ku poliisi
n'abadde bagikutte kiyamani gwaga nti abadde agikutte bakite yamututte ku poliisi. So poliisi ekola omulimu gwayo naye Ssenabulya aleme kugiwuddisa agibuulira ebintu ebifu nayo neegenda kola okuba nti neemutya. Alina eddoboozi ly'amaanyi nnyo e Masaka. Waliwo n'ono ey'emulugunya. Amannya gange nze Lukanga Freddy, ndi chairman wa stage eyitibwa Bukuba Road. Omukulu Ssenabulya ne gurupu ye bo ekibuga bakifuula kyabwe. Bakwata pikipiki zaffe bateekawo ebibonerezo gwe basanze nga ayambadde engatto ze batayagala fayini ya mitwalo 5, gwe basanze nti talina side mirror fayini ya mitwalo 2, nze bannumbako nenkubibwa nengenda ku poliisi nenkola lipooti owa poliisi naŋŋamba nkubulye muganda wange omusajja tetumutya tugobesa ku mirimu ne mugamba omusajja atali wa poliisi ate mu abapoliisi abalikwasizza amateeka ate mumutya agamba omusajja tumutya omusajja naffe yatulemerera naye tulina kyakukolera tubale tukusaba ebintu ebyo bireke bikome wano. Ngamba nkoze ntya nengendako ew'omukulu omu osisaidi nemugamba sebo fayiro yange yakomawa naŋŋamba nkubuulire omusajja oyo ffe situmusobola mutuufu nenoonya wenzirukira nga sikola ki nga sirabawo. Omusajja alina emmundu, omusajja ogenze ku poliisi bagamba bamutya, waliwo n'omupoliisi omu gwe yagirayo emmundu naye fayiro ye weeringa naye yalemera awo. Omusajja naŋŋamba kati gwe oyagala nkukolere nti era kye nakola fayiro nagivaako nenkireka nengenda nenejjanja bisanze nemuvaako mu Ssenabulya n'akola byayagala. Naye tulina obuzibu nti tolina ofiisi yonna osobola kugenda nti bakwate ku Ssenabulya bawuli ofiisi gy'otuuka buli mukulu agamba nti ezo ensonga zammwe. 89.2 FM. Kabali ng'otabukidde enkumbi. Owaye neeteekerateekera sizona nti wano wengenda okusiga. Leka naawe gwatamanyi nti okukabala ettaka kulinafuya. Kati nkole ntya? Kikulu nnyo okuteekateeka ennimiro mu lugendo lw'ebyobulimi. Roundup ly'eddagala eritaboola nga lifuuyira omuddo ogwa buli kika kw'ossa n'ogwo ogw'ebikoola ebigazi. Kampuni ya Bayer ekkubiriza okukozesa ennima ey'omulembe eteyonoona ttaka era erikuumira ku mutindo. Weegulire Roundup ku Faith Agro, Balton ne ku Uganda Crop Care ng'abo be batongole mu kutunda Roundup. Okukakasa nti Roundup gw'okozesa mutuufu takula wabeera koodi ogiweereze ku 6393. Jjukira nti bwe kuba tekusoma nti Roundup oyo taba Roundup. Buli kiweetaaga ku buli kikwata ku mazzi, Davis and Shadleaf weebali ku lulwo. Nze Richard ndi mulimi nkozesa byuma bya Dayleaf mu nnimiro yange. Kati emyaka 10 bweddu funa amazzi agamala okukuuma ennimiro yange mu kyeya kw'ogatta n'okufuna ebirime ebirungi. N'abantu b'okukyalo kati balina amazzi amayonjo ati twafuna nnayikonto. Ne ku ddwaliro twafuna solar system egenda okutuyamba okutambuza emirimu. Ebintu bya Dayleaf biri ku bbeeyi nnungi kw'ogatta waranti era mbakubiriza mwenna okubikozesa. Okuva mu Davis and Shadleaf ku GR Complex, Jinja Road, Kampala. Kw'ogatta amatabi amalala ne ku maduuka ag'enjawulo kosa hardware kuba ku 0323 346 Dayleaf, dependable quality. Oli ku Manduso. Wabula CBS bweyogeddeko ne Ssenabulya Abdallah ku bimwogerwako bw'ati bw'ayanukudde. Mpuliddeko ku nsonga ya Kiyimba Ibula gy'ayogeddeko nti nalumbye w'ofiisi ye ne tumubbako ssente z'emyoga. Ibula twamuwummuza oluvannyuma lw'okusibwa mu kkomera emyaka 3 ngabbye pikipiki. Ibula bwe tumuwummuza oluvannyuma lw'okusibwa mu kkomera ngabbye pikipiki yateekawo akakundi k'abalubyanza akatulugunya aba boodabooda muno mu kibuga ng'ate akozesa erinnya lyange. Nagenza okulaba nga kisusse. Ibula kimanya kabonera abatuuze bokka beemulugunya ka ofiisi akabbiramu abantu. Ibula awandiika abantu tetumanyi gy'abatwala atuuza miitingi ekiro nti yeeyita omukulembeze wa boodabooda ekitali kituufu. Omukulembeze wa boodabooda owakimanya kabonera bamuyita Kiwalyanga Asanansiyo. Ibula abadde mu kkomera yasanga twalonda dde obukulembeze nga bubbibwa pikipiki. Tugenza omunoonyerezaako nga executive zonna ziŋŋamba emabega eyo waliwo era omuvubuka abantu gwe batta bamutta mu Kimanya baali bamuyita Kanyama. Ibula yali omu ku bbeera ne bamukwata ne genereeta enzibe ng'akukuta n'oyo omuvubuka. So omuntu afaanana bw'atyo nkubiriza nnyo ababoodabooda bakole. Ababoodabooda mbaga tugendeko mu nnimiro tulime tusobole okubeezaawo obulamu bwaffe. Tuleme kulowooza nti buli kimu tunaakeeranga kutulugunya wa boodabooda we muba muggyako
sente ez'ekibiriiti ez'omunnyu eza lumonde eza muwogo n'okuweerera abaana so mbakubiriza nti ibuladde erwenge waabwe nali ŋŋenzeyo okuziikayo nalaba ettaka gye riri bwe litabalirye asabe taata wamuwe ku kibanja alimeko ibula ayina fayiro ku CPS e Masaka fayiro eziri mu 5 ibula ayina fayiro ekyabakuza eziri sanctioned nga oyo yekiyimba ibula bwe tutagenda kukkiriza kutaataganya bodaboda w'e Masaka olw'obukundi bw'ayina e Kampala obw'abamenyi b'amateeka obujja muno ne bunyakula obusawo bw'abantu ng'abuli mabega kati omuntu ng'oyo yeerimbika mu bodaboda n'obubbi bwe butyo tetusobola bikkiriza nsaba ebintu byayogera gavumenti empa sente z'aba bodaboda gavumenti tesobola kuwa muntu sente za bodaboda nga za muntu sekinnoomu era gavumenti bw'eba ekuwadde sente yezu tuwange etuwaki ntera bagamba mu miitingi mwembeera ne ba RCC nati nti tukole ne gavumenti bwe lutusangira gavumenti yatuterawo emyoga yatuterawo parish modo naye ibula ayina omuvubuka waawo kijja bwenu bamuyita Julius omuvubuka oyo bwe batuuze enkiiko ekiro omuvubuka oyo ensi emumanyi yenna era eyo fayiro naye ku poliisi e Masaka weeri ku CPS owulira mukama wange anti baganye tigoyina n'emmundu mbo sibeerangako na mmundu ndi musirikale nsooka embeere n'emmundu siri musirikale ndi wa bodaboda emmundu mbeera nayo ngaani nze ndi musajja muganda nga bw'omanyi mwami Nsubuga nti otambula mu kibuga nze ntambula n'emmindi yange kati bwe ntambula n'emmindi yange sisobola kuteeka mmindi mu bulago njeetimbe ntambula n'emmindi mu nsawo kati emmindi omutwe ngutunduza waggulu kati emmindi njijjayo erensi yonna ekimanyi nti mbanywa mmindi yange kuba seekweka kati omwami oyo obwongo bw'obutono ye n'alowooza ebyo kuba ayina ne be yabuuzaako ki wamma senna buli ayina emmundu erimu amasasi ameka ng'abuuza babulayani bagaddafi ne bamugamba oli abeera na mmindi ye kati tetusobola kukkiriza bumenyi bw'amateeka kati nganze omusajja omuganda sikweka buwangwa bwange naye oyo omuvubuka gwakolagana naye gwe bayita Julius ow'ekijja bwemi yeegendereze omuvubuka oyo nawulidde ne Pooki n'amwogerako makakundi ako kuyidi kwennyini yasitula abavubuka n'abatwala e Kampala abalubyanza nga bagamba nti State House yebayise bagenda okumaliriza mbu bagenda Ntebe na Nakasero babatwala Kyebando waliwo omuvubuka bamuyita Muhabuzi Innocent alwana n'obukulembeze bw'abamawejje Franco obw'e Kampala kati bwe buguruupu obwo bubalemye okutereeza ewaabwe bajja e Kampala e Masaka bateekeyo entalo ezo so wensabira security organis zonna oba eziri e Kampala ze babuzaabuza bajje e Masaka ku gurawundi siteegi ku siteegi eza bodaboda banoonyereze kiki ekiri e Masaka mu bodaboda na buzibu ki omwami oyo Ibula bw'aleese mu bodaboda Ibula abeera asiiba yeebase najja kukuba essaawa 11 n'atandika okuva olwo n'avaako ku mwenda ogw'ekiro amasimu ne gakuyitirirako Ibula atukwata chairman Ibula atukwata Ibula atubba ekintu ekyo nakiteeka mu buli basecurity research manyi DPC akimanyi RPC akimanyi brigade akimanyi ne brigade commander bonna bali aweya ku Ibula n'ekirala mwami Alex Ibula bamusabira omusango gw'obubbi era nga yabba pikipiki ya Sunday mu mateeka g'obukulembeze bwaffe obwa bodaboda ne ssemateeka gwe toyina kubeera mubbi bw'obeera omubbi toyina kubeera mukulembeze kati gwe lwaki wazinzeko ofisi yaabwe mbunobba n'ebintu bya bankubidde essimu nabadde waka nembe waka mu mbuzi zange n'enkoko zange neŋŋenda mu kibuga nagenze okutuuka mu kibuga nga baŋŋamba genda ekijja bwemi otaase embeera nagenze okutuuka ekijja bwemi nga waliwo ababodaboda abasukka mu 10 wange wali ne ba defense nga bagamba kiyimba Ibula ta pikipiki y'omwana Ibula ng'agamba sijja kuta pikipiki ampe emitwalo 10 talina side mirror so nagenza okutuuka nga ababodaboda basazeeko ddaka ofiisi ke tetutamanyi mu bukulembeze bwa bodaboda n'entaasa embeera eyabaddewo ne tuvaawo ekirala ofiisi bw'ebanga ya myoga ekwataganira wane ofisi ya bodaboda kuba because nze ntwala omwoga gwa Nnyendo Mukungwe nze ntwala bodaboda mu Masaka naye tulina ofisi ya bodaboda n'ey'emyoga njawufu ey'emyoga eri mu Soweto
eya bodaboda eri kutebagalika estate kitegeeza nti omwami oyo yeenoonye anoonye gyagwa anti yagamba yewenyawuga taba bodaboda yeso omwogo ogwo yagufuluukinga ku bannyini gwo era nagwo tuli mu kulwana okulaba nti gudda mu mikono emitufu egy'aba bodaboda kati tetusobola kukkiriza bumenyi bw'amateeka kujja mu bodaboda ng'abeeyita abakulembeze simanya beetuumye bodaboda new generation nga bajja okutulugunya abantu mu Masaka ng'asinzira Kampala n'akabinja ke ebyo byonna byaliko akwata bisubi olw'okuba twamusitukiddemu Ibula ali myaka 45 alemedde mu muzigo wabula okulowooza obulowooza okutulugunya ababoda sijja kukikkiriza bannonda nteekwa okubeererawo ababodaboda. Ampuliriza ebigambo bya Ssenabulya bwe bigudde mu matu ga Kiyimba Ibrahim ne yeewuunya n'agamba nti ebyo byonna byayogera byakwekwasa kubanga n'emisango gyamusibako gyamugibwako dda era ng'ayagala poliisi n'ebitongole by'okwerinda ebirala bimunoonyerezeeko refujo lyakola ku bavuzi ba bodaboda mu kibuga ky'e Masaka. Kyayogera bwewussa era kikyamu era sirina musango gwonna tewomuntu antawanya. Ensonga eyo yali mu 2019 nali nvuga pipiki ya pipiki bagenzi ne bantu n'omuteno olwalina fayiro eyo nakwatibwa n'ensibwa nenkola ekibonerezo kyange n'ekimala ate mu mateeka omuntu ng'akoze ekibonerezo kye n'akimala ate gwe n'omujjukiza ebintu byayitamu tekikkirizwa mu mateeka kubanga nze manja namuggulako omusango kubanga ekibonerezo nakimala oba bwe nakimala ntambula naye emyaka gyonna lwaki siggulwanga omusango sikwatibwanga nentuuka nondeba nekubukebezo bw'eggombolola oba bodaboda era kwendi ku lukiiko lwaki ekintu kivangayo nti bodaboda lwaki kiziza oluvannyuma lw'okuwona nabba ssente natandika okugjayo ebyo era ebyo byonna byayogera obubi bwa pikipiki byonna buli muntu oli atakimanyi nti omusango gwange nagumala era nenfuluma era ndya butaala kisazi nga nenkimala ate nga saali kigiddye bagenzi bako bubi naye tukwoyo obukulembeze obw'ekimpatiira kubanga ye asira kubudusha nga bakwata pikipiki nagaana okukwata pikipiki naye ngamba kanze kusomesa enteekateeka za gavumenti bo basira kubudusha era nga bayimiridde kakati nze sawalo nenkola woofiisi nga yakusomesa myoga naye ngamba sijja kukwata baana bonna naye ngamba nze kambeere nga musomesa emyoga njagalize abantu era ebyo byagambye nti byagambye ku polisi n'agamba tibapigira dda anonye sebe bya bukyamu byabwewussa omwana gayogedde gwe bayita faadi oyo omwana mukulembeze defense wa bodaboda olukiiko lwakite era ennyini eyavudde era ekijja bwemi n'abawa ekyokukola n'abagamba mugende ku polisi mu ripootinge mugambe twasinala piki ya faadi naye mukama wange tiwabadde pikipiki n'emu yabadde mu woofiisi era singa nabadde nnyina omusa mu budde obwo agambye yazze ne kabangani lwaki tebankuti ne bantwala bwe mba nnyina omusango wabadde pikipiki ne ŋŋenda nayo omwami oyo kugana n'ebyokugwa bimubuze ngaze ensonga ze zabuyaaye ebyo byonna binakwata ku bisubi. Ampuliriza omulungi program Ssekanyolya enkyaleero nsabokirize tugifundikire bwe tutyo okujjanjala n'ogiteekateeka mbadde muweerezawo Alex Nsubuga nga sinasiibula nkujukiza nti bw'oba olina ky'oyagala okwogerako katuyita mu programu eno enamba y'essimu gy'oba okozesa amangu okuntuukako eri 0752 487 91 12. CBS FM.